omanya ddi tinkolera bwereere, omanya ddi tibyenkoleredde ebbanga eggwanvu bigenda kunzigibwako, obadde okimanyi nti Lubaale ayina amaanyi agakuggyako by'oyina, obadde okimanyi nti Lubaale ataataganya ebibyo byonna ne bifa, obadde okimanyi nti Lubaale abowa by'oyina, obadde okimanyi nti abantu bangi bakoze ne bakola ne beezimba ne bateekawo kko ku by'obugagga ne bimala ne bisaanawo nga balaba ate nga tebabirinako magezi. Era obadde okimanyi nti ddiiru ziyiika enkya n'eggulo, okugeza nga bw'onooba nga weekoleddewo oguze poloti, olinawo omulimu gugukkalidde, olina amakaago byonna ne bifa n'amaka ne gafa. Omanya ddi nti ebintu byange byenkoleredde ebbanga eddene byandisaanawo? Era bw'oba ng'ofuna obubaka oyawula ddi obubaka obukuwooninga nti ndabika ngenda kufiirwa, ndabika ngenda kutandika ebintu byange okukyankalana, oba emirimu oba amaka oba bye neezimbyemu. Kakati njagala tuwulirize bulungi obubaka bw'omukyalo ono kuba bukulu nnyo, era buli omu yandibuwadde amatu n'awuliriza ne biki ebigenda omuddibwamu. Omukyalo ono agamba nti yaloose ava mu katale, wabula mu kuva mu katale waabaddewo akakubo ke yabadde ayitamu, kyokka nga akakubo ako kennyini k'alina okuyitiramu nga kateekeddwamu amanda agafumba aga sigiri nga gajjuddemu. Ekyamujjidde ku mutwe kwe kuyita mutabani we n'omukyala eyabaddewo neighbor bajje beeyoolere ku manda ago. Mutabani we teyabadde mubi, yazze, n'omukyala neighbor yazze naye n'aleeta akaveera bayoole ku manda agaabadde mu kkubo, naye nga galiko nnyinigo wabula badde bayoolako buyoozi. Kakati omukyala bwe yaleese akaveera olwabadde okukateekamu amanda kaayulise buyulisi. Kakati nannyini manda we yajjidde n'abasanga, nannyini manda yabadde mukadde ku kitundu okwo omukyalo ono kwapangisa, mukadde mukulu ku kitundu okwo, yadde nannyini manda n'abasanga. Kati omukyalo ono olw'okuswala okungi yadduse buddusi n'amyansa n'amalamu omusubi, omukadde n'asigala ng'ayomba. Kakati obubaka obwo njagala tubwetegereze bulungi. Kakati mumanye bino wammanga, buli lwoloota amanda ga sigiri agamaddugavu agafumba aga sigiri, Kabaka bulamu aba akubanja. Era omuntu ameketa amannyo, okumeketa amannyo twabagamba kulimu ekituntundu ky'omuzimu n'ekituntundu kya Kabaka. Omuntu ameketa amannyo nga kituntundu kya Kabaka, bw'aba yeebase bamuteeka eryanda mu kamwa lye livumula obulwadde obwo obw'okumeketa amannyo. Eryanda ne bwaba mwana muto lye livumula obulwadde obwo Kabaka ng'abadde akumekesa amannyo. Buli lw'oloota amanda Kabaka bulamu aba akubanja. Bw'oloota amanda nga gali mu ppaasi oba nga gali ku sigiri naye nga galimu omuliro, oyo jjajjaffe Kiwanuka. Okitegedde? Bw'oloota ttanuulu oba Kabaka aba akubanja. Kyokka ttanuulu erimu ekituntundu kya Kiwanuka, singa ogiroota nga njokye etegeeza ekituntundu kya Kiwanuka. Kakati amanda Kabaka yayolesa abantu amanda agafumba mu sigiri. Tubanyonnyola ebintu bino mutambule n'okumanya, mulekeraawo okulootanga ebintu ng'ate mulagulwa birala, kyokka ng'omweso ogulina ku mutwe n'ebyama bya jjajjawo birina ku mutwe. Ekirala, omukyalo ono akakubo mwe yabadde alina okuyita mwe mwabadde amanda. Kaakati njagala omanye kino, ekkubo ly'omukazi ono Kabaka yalituulamu, era omukyalo ono talina waayita kwezimba, era bw'aba nga awaguzza okwezimba kyekino ekisembedde mu katundu k'obubaka buno, nannyinigo n'amusanga. Kyokka buli lwe badde bakuŋŋaanya amanda ago ge badde bayoolako bagateeka mu kaveera, akaveera nga kayulika buyulisi. Akaveera okuyulika obuyulisi kitegeeza nti omukyalo ono by'akola birifa. Omukyalo ono by'akola tali binyweza.
omukyalo ono talinyweza ssente, omukyalo ono talinyweza bufumbo. Ayinza okuba nga kati mufumbo oyo kookoonyo obuddamu, oyo si musajjawo, omulimu gw'okola si mulimo gwo, by'okola by'oli muggula si bibyo, birisaanawo, biri kuggyibwako, birigwamu emikoosi nga bw'ogamba nti tufunye enkaayana ku ttaka biki bikigoni nampoza nansinga mu mbeera bw'etyo ndowooza era temwakabiraba. Akakubo mwabadde ayita ng'ava mu katale ke kabaddemu amanda. Amanda tubagambye Kabaka yaloosa amanda. Ekkubo ly'omukyalo ono ttono nnyo ke kakubo, ttono nnyo ke kakubo, ttono nnyo okugeza mu nsi, mu byakola, mu mirimu, muki, mu mikisa gye muki, ekkubo ly'omukyalo ono ttono nnyo. Kyokka ate mu butono bwalyo Kabaka alituddemu. Kyokka mu kulituulamu omukyalo ono kati mu nsi emirimu gy'alina okukola si gyegyo gy'akola. Emirimu gy'alina okukola alina okumanya nannyini manda, y'alina omuwa ssente. Kati omukyalo ono buli kalimu kakola ne kamusasula konna abba bubbi. Okitegedde, ssente azibba bubbi, buli kyakola kyonna kya bubbi. Okitegedde lwaki? Nti waliwo atudde mu kakubo ke. Akakubo tekakomye mu butono wabula akakubo katono ke katuddemu amanda ago. Kakati nannyini manda amusanze ng'ayoola ku manda, abadde ne katabanike n'omukyalo omulala nga bayoola ku manda bageegabanya. Omukyalo ono aswadde nnyo, asazeewo kumalamu musubi n'aleka omukyala omukadde nannyini manda ng'ayomba. Kyeki nti be bantu b'osanga ng'alina by'akozeewo, alina omulimu gwe gutojjedde, alina amaka ge n'atandika okugwibwamu ebisiraani, kifiiriza, ennyombo, enkaayana, ku buli kintu, olutwe, enge, ku mulimu bakugobye, amaka gakyankalanye, emirimu ssente ziweddewo, olina looni mu banka ewambye akatakako, oba si ekyo waliwo akawozeza agamba nti wakagula mu bukyamu akatutte. Oba mutegeera obubaka buno? Oba mutegeera bye tutegeeza? Kubanga twagala mutambule n'okumanya. Okitegedde? Ekirooto tekirivunda. Ekirooto kitegeeza ekyo ekigenda okubeerawo, ekinaabaawo oba ekirijja. Ekigambo kirooto kwe kutudde ebyama by'obutalabiko kukulwanyisa oboneebone. Obubaka mubuwenga ekitiibwa. Obubaka butuviiriddemu okubonaabona. Obubaka butuviiriddemu abantu okutambula nga tebamanyi kibabonyaabonya, naye nga tekibabonyaabonya kirudde ku mutwe gwe nga kyogera. Okitegedde? Ekkubo ly'omukyalo ono livudde mu kkubo ne kaba kakubo. Kyokka akakubo w'alina okuyita wayiiriddwawo amanda. Kyokka mu kifo ky'okunoonya nannyinigo ayise kaana ne neyiba bajje beeyolere ku maali eri mu kkubo. Babadde baakayoola ebiveera mwe batadde nga biyulika buyulisi. Kyeki? Talina maali erinywera. Mukazi gwe toyina mulimu gulinywera, mukazi gwe toyina bufumbo bulinywera, mukazi gwe toyina bya bugagga byo birinywera. Biri kuyita nga myaganya gya ngalo. Ke kaveera okuyulika sikkolimira nyinyonnyola bubaka bw'osinze na kutumya obuloote. Okitegedde? Oba kikuluma kikulume, oba wetugira ku munyaanya gw'omanyi kati wedde. Okitegedde? Oba wetta wette, ekirooto kikyo sinze nakikutumye, jjajjaawo yakikuwa, fe omulimu gwaffe kukuddiramu ebyo ebyama bya jjajjaawo agamba ki? Mu kifo ky'okunoonya nannyini manda aggyewo amanda ge, ono omukyala ayitewo bulungi, asazeewo okuyita mutabani we ne neyiba bayooleko ku manda agatali gaabwe. Kyokka bwe baleese ebiveera biyulise buyulisi. Kyeki? Nti ono buli kyalikola mu nsi muno kirimuyitanga myaganya gya ngalo, tali kinyweza. Olwaki? Nti kiyina nnyini kyo. Waliwo nannyini ayagala omunoonye omumanye. Okitegedde? Kati omukyalo ono omukadde bw'abasanze nga bayoola ku manda, omukyalo ono awulidde ensonyi n'adduka. Kyeki? Nti omukyalo ono buli lwamanya ku nsonga z'abajjajjaabe yeewuguusa, yeewubya. Bw'ategeera nti ndiko lubaale n'awoza jjojjuuzi tatuukiriza, oluusi ekyokukola akimanyi, bwe yeewussa, bw'awoza ate lubaale, bw'awoza ate abaana, bw'awoza ate ki. Ke katunutundu kano nannyini manda bw'abasanze omukyalo ono asonyiwadde n'adduka. Kati nnyabo ojja kgumaza mbiro, nkusaasidde, ojja kgumaza mbiro. Sika omuguwa n'ensi, obutasoma buluma akuze. Weewugguuse weewubye, ate nze taata simanyi nze maama, ate nina okukola, ate biki.
maama lubaale waba akubanja tamanyi bya buvunaanyizibwa byo, kubanga omusango mwotudde si gwe waguzza, wagusanga obusanzi. Kati mmwe abaliwo olwaleero abaana b'omulembe guno, lubaale tomunyumiza. Okitegedde? Lubaale kyanayagala kyakkola, kyasazeewo kyakkola, wabula kuba kwevaamu, kuba kwewaayo mu bulumi, mu bugigi, n'ogamba kenneetereeze, terereza abaana abalijja, tereza obulamu bwange obujja. Bw'otalumya bulamu bwo mu ntandikwa, maaso osembyayo maziga. Lumya obulamu bwo obusooka, obulamu bw'omu maaso bukunyumire. N'olwekyo atalimanyi ekyo tajja kumanya. Atalimanyi ekyo obasanga banyinga bakaaba bali ku bitanda naye nga n'ebirwadde bye bajjanjaba si byemulago, naye nga butamanya. Okitegedde? N'olwekyo ekirooto kino njagala kikwateko nnyo. Ekirooto kino oba tokitegedde, enzivuunula yaakyo kiddemu enfunda nga 4 osobole okukitegeera. Kuba kyenkunyonyodde ne bw'oligenda ku musawo kiriba kyekyo. Tolikisazaamu, soogera biri nswaza, soogera biri nkwasa ku maaso nga nsonyiwadde. Njogera ekyo ne buli wangaala emyaka 10 nga totegedde nannyini manda yaani. Omukadde ku kitundu avuddeyo, gwe muzimu ogukutuddemu avuddeyo. Okitegedde? N'akusanga nga muyoola ku manda ge, odduse buddusi. Ekitegeeza buli jjajjawo lwabaako byakwoleka, buli lwabaako byakulaga, gwe ebyensi wabifuula kikaakyo, ebyokkola wabifuula kikaakyo, ebyokuzaala wabifuula kikaakyo, ebyekikaakyo obyesamba, n'ogenda n'ebyensi. Okuyomba kw'omukadde ono kwasigadde ng'ayomba, olikwasaako ebiri oliba onnyumiza. Obutakola lubaale buluma akuze, obutasoma buluma akuze. Kwolabanga okuyomba, mukadde w'enzirusa asigadde ayomba. Okuyomba okwo muganda wange olikwasaako ebiri. Ekirooto kye kintu ekyogera nga kiringa ekisaaga, naye nga mwattu kitegeerekeka era ng'ayomba akitegeeza. Buli lwolaba ng'omusambwa ne gukweyoleka, eri guba gumaze okuwaayo alipoota nti namugambye, eri guba gumaze okusayininga ku lupapula nti ku lunaku bwe luti twamugamba n'alema. Kati ebisigadde oba olindirira mbooko, be bano abatuuka okukola lubaale n'amala emyezi 4 nga tayanukulwa, ng'akaaba, ng'abonaabona nga talina wajja. Ne beekwasa ne bagamba kati lubaale amanja, kati nze ssente nzigyewa. Naye nga emyaka egiyiseewo gyonna abadde afuna okumanya n'okutegeera, naye nga tafaayo, tatambula, lubaale tamuwa budde. Lubaale oyo akuluma wa budde ate si wakutereera mwezi gumu. Kwekkakkanya, kutuula ku buliri, kwerowooza, kwewaayo, kweresa by'oliko mu bulumi obungi, mu bugigi obungi obw'ekitalo. N'abakola lubaale bantu, n'abamuweerayo bantu, bazaalibwa mukazi naye wazaalibwa mukazi. N'olwekyo lubaale taliiko bantu baabyejo. Ne bw'oba wazaala abaana, ekikwekwe tukibuuza, ani yakutuma okuzaala nga tetutegedde? Okitegedde? N'olwekyo nsuubira okuba nti obubaka buno obutegedde bulungi, oba tobutegedde buddemu enfunda nga 4 osobole okutegeera kyetutegeeza, kubanga abantu abasinga balwawo okutegeera ekyo ky'oba omugambye. Akuume Isodde ne Dduna Namugereka Kiwa Mirembe yenze Omulangira Jjuuko Munnabuddu.